أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يذكر من ذكره ويجيب من دعاه ويغفر لمن استغفره ويتوب على من تاب إليه ويزيد من شكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الذاكرين وقدوة السالكين وسيد الخلق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب في الله، أوصي هذه النفس المذنبة وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة كما يحب ربنا ويرضى. أمرنا الله سبحانه وتعالى بتقواه في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، atenderezebwa owekitiibwa Allah atuwangazizza n'atutuusa ku ssaawa eno nga tuli mu baddu be abalamu. Tumusaba Allah seebengera n'emirembe eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abo bonna abatambulira mu buufu bwe n'ababutambuliramu n'abali butambuliramu okutuusa ekiyama lwe kiriyimirirawo. Baganda bange ab'ebitiibwa, tugenda mu maaso n'omusomo oguyitibwa ebyekusise bya suratu al-Fatiha n'amakulu gaayo agannama ddala n'ebyo ebisukkulumu byayo. Tugezeeko okubiraba tumanye essuula eno gye tusoma buli lunaku biki ebirimu ebyekusiseemu. Tuvudde wala naye omusomo ogwasembayo okuddako emabega twakoona ku nsonga eraga nti abantu abo abali ku kkubo eggolokofu batono ddala. Be tusaba Allah atufuulenga bo batono ddala. Allah yabatumenyera nga tugamba nti nno tusaba Allah otuteeke ku kkubo eggolokofu oba otulungamye ku kkubo eggolokofu, ekkubo lyabwe wagabira ku bba ebyengera. Allah n'abatunnyonnyola mu suratu Nisa aya 69 n'agamba be baani abo abasabwa eri be tusaba Allah atufuulenga bo Allah be yagabira ku bba ebyengera: mina nabiyyiina, mu bannabbi, wasiddiqiina, n'abo abantu abaali ab'amazima, washuhadaa'i, n'abo abaali abaafiira mu kkubo lya Allah, abajulizi, wassalihiina, n'abo abalongoofu, beebo Allahu, n'abo Allah be yabeeranga asitula ku b'amadaala beebo. Kale n'olwekyo nitusaba Allah ateeke mu baanaadaamu abo bafaanane. Idhan olwaleero insha Allah tweyongere tulabe engeri ki gye tusobola okubeera nti tusabamu edduwa n'eyanukulwa, n'engeri gye tusobola okuteekateekamu ebigambo ki bye tukozesa nga tusaba Allah
ebisooka ku ntandikwa y'edduwa zaffe. Baganda bange ab'ebitiibwa, bwe kyali nti okusaba obuluŋŋamu oba kye tugamba nti as-siraata al-mustaqim, okusaba Allah atuteeke ku kkubo eggolokofu, kyali mu ajalla al-matalibi, mu bintu ebiteekeddwa oba kugamba omuntu byawulira nga yandisabye ebyetaagibwa ennyo, era nga tukimanyi nti wanailuhu ashrafa almawahibi, agamba bye bintu omuntu bye yeegomba Allah abeere nga amugabirira ebyekitiibwa. Allama Allahu, Allah yayigiriza abaddu be engeri gye basabamu, era n'atutegeeza Allah bwe tuba tusoma suratu al-Fatiha nga ensonga twagala zimukwasa, abaddu Allah yatulagira an yuqaddimu bayna yadayhi hamdahu wa thana'u alayhi. Allah bwe yali atukubiriza nga atulaga engeri gye tusabamu, yatulaga nti omuntu akaddama oba awaayo okusuuta kwe eri Allah n'okumwawula kwe, watamujiduhu n'okumusukkulumya kwe, n'okumwogerako okwo okulungi, thumma oluvannyuma n'obeera nga olaga obuddu bwo n'obwetowaze bwo n'obwawuze bwe eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Amakubo abiri ago gatutuusa eri ebyo bye tusaba Allah, era tugayitiramu nga tweyambisa amannya ga Allah n'ebitendo bye Allah, era ne tutuuka eri Allah mu kubeera nga tumusinza. Era ne tutuuka eri Allah mu kubeera nga twekakkanyiza ffe abaddu b'owekitiibwa Allah. Ensonga ezo bbiri oba amakubo ago abiri omwanadamu agaddiriŋŋana era ageeyambisa ebbanga ly'amala ng'asaba Allah, era gaakulembeza, era ge gamufuga okubeera nti nno ayogera amannya ago agal a'zam, ago waggulu agasinga okuba nti gasinga gannaago. Mannya ki? Amannya ago rawahuma ibn Hibban fi sahihihi wal Imam Ahmad wa Tirmidhi. Bakadde baffe Ibn Hibban mu kitabu kye sahihiye, ne Imaamu Ahmad mu musnadi gwe, ne Imaamu Tirmidhi mu sunani ye, ensonga ezo hadithi bazireeta ezikwatagana ku nsonga eyo. Omwana Adamu okubeera nti otuuka eri Allah ng'omwawula ate nga weeyambisa erinnya lye eriyitibwa as-Samad. Bwe tuba tusoma tugamba qul huwa Allahu ahad, Allahu as-Samad, Allah ye yeesigamirwako. Qul huwa Allahu ahad, bagambe Allah ali omu, si wahidi, la ahad. Allah ahad, Allahu as-Samad. Ntegereka bulungi? N'agamba hadithi Abdullahi bin Buraidat an abihi radiyallahu anhu qala, hadithi radiyallahu anhuma qala, yagamba Abdullahi bin Buraidat yagamba nti sami'a an-nabiy,
yawulira omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam agamba nti sami'a an-nabiyyu rajulan yad'u, yawulira omubaka wa Allah omusajja ng'asaba, wa yaqulu n'agamba ebigambo bino, Allahumma, ay Allah, inni as'aluka, nze nkusaba okusookera ddala, bi anni ashhadu annaka Allahu la ilaha illa anta, agamba nti kubanga nze nkakasiza ddala nti annaka Allahu, gwe Allah, teriiyo Allah yenna mulala okujjako gwe, al ahad as-samad, Allah oyomu, oyo eyeesigamirwa, alladhi lam yalid wa lam yulad, oyo atazaalangako era atazaalibwangako, walam yakun lahu kufuwan ahad, era atayinaako amwefaanaganyiriza mu nsonga zonna. Edduwa eno bwe badde etandika agambye nti inni ashhadu annaka Allahu alladhi la ilaha illa anta, ekyo bakiyita kusuuta oba kyetwandiise alhamd wathana. N'agamba al ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad, awulaga obwetuwaze bwe obukakamu tamjid, agamba walam yakun lahu kufuwan ahad, ayo ategeeza Allah ye nga bw'amutegeera. Kuba bw'oba ogenda kusaba ekintu kyonna ng'okisaba Allah, sooka otegeere Allah gw'ogenda okusaba, bw'onaamutegeera ojja kuba mwewombeefu mu kumusaba. Kati ebyo byebimu ku bitutuusa, kati bw'oyogera amannya ago, ezimu ku mpisa Allah ziyategeeza. Omubaka sallallahu alayhi wasallama faqaala, yagamba wallazi nafsi biyadihi, yagamba nti ndayiro yawaniridde omwoyo gwange mu mikono gye, laqad sa'ala Allahu bismihi al-a'zam, yagamba omusajja asabye Allah n'erinnya lya Allah ery'eggulumivu, alladhi idha du'iya bihi ajaba, erinnya eryo ng'omuntu singa aba alyeyambisizza mu kusaba ayanukulwa, wa idha su'ila bihi a'ta, ate bw'aba ng'asabye nalyo aweebwa, ate bw'aba ng'asabye nalyo aweebwa. Hadithi rawaahu Imaamu at-Tirmidhi. Nabwe kitabo ebitiibwa bwe tutyo bwe tulina okubeera nga tweyisa mu kusaba. Fahadha, ekyo nno kitutuusa eri Allahu subhanahu wa ta'ala mu kumwawula kwe ne mu kukakasa omuntu ono asaba nti owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ali omu tagattibwako, n'okukakasaawo ebitendo bye Allah, n'okukakasaawo ebitendo bye Allah ebitambulirwako erinnya as-samadi. Abantegereka bulungi, bwe bityo bwe tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga hadithi ejja ya Ibn Abbas yagamba radiyallahu anhuma, yagamba nti nno al-alim, oyo nno yekka ye mumanyi, alladhi kamula ilmuhu, ilmu ye yajjula ye Allah, al-qadir, oyo omuteesiteesi, alladhi kamulat qudratuhu, oyo eyajjuza oba okwajjula okugera kwe. Mu njogera endala yagamba nti huwa sayyid alladhi kad qamla fihi jamii anwa'i as-su'ududu. Abebitiibwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ye yajjula mu buli kimu. Al-kamalu lillah, obujjuvu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mukadde wa Sa'id ibn Jubair yagamba
انت هو الكامل يمجف الله في جميع صفاته مبتند بينا وفي جميع أفعاله نمو بكلوا بينا وجميع أقواله نمو بيقام بينا الله سبحانه وتعالى يبينا بيجرى نويتشو نوكبير أنتنو الله ومانا دامو agano kumufaanaganya ekintu kyonna tamathili yonna ekintu kyonna mu bulamu bwo n'omanya nti Allah ali omu walam yakun lahu kufuwan ahad Allah tayina akamufaanana tayina akamuyambako mu bikolwa bye byakola mu bigambo bye tayina amuyambako na buli kimu kyonna Allah yakisigaliza Allahu yajjula huwa alkamili yemujjufu nabwe kityo eyo nno yenzivunula ba ahli sunna wal jamaa nengeri esobola okutawassalamu okubeera nti tutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga tweyambisa amannya ge nga tweyambisa ebitendo bye olya bulungi abasajja bano abakufaaru bwe baabeerangaawo nga basaba Allah baayagalanga okumusaba ekkubo lye baateekangawo wakati waabwe ne Allah oba ekibatuusa eri Allah baateekangawo ki baateekangawo masannamu nga basaba amasannamu naye nga baali tebasaba masannamu direct la wabula baagayitirangamu ikanu yatawassaluuna fiihi baali bagayitiramu nga batuusiza emmeseji eri Allah ekyo nno kikyamu eyo aya eri mu surati Zumar bayitiranga masannamu tebasinzanga masannamu billahi alik tebasinzanga maki wabula bagayitirangamu nga gagenda kutuusa meseji yaabwe eri Allah ekikyamu ekisembayo ekikutuusa okubeera nti nno oba osinziza kyokola ki nabwe kiti amannya g'owekitiibwa Allah ge tuyitiramu okubeera nti tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kikkirizibwa mu busiraamu ab'ebitiibwa okubeera nti tutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga tuteyusa ensonga zaffe nga twesyambisa amannya ge Allah n'ebitendo bye hadithi ya Anasi radiyallahu anhu agamba nti anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama sami'a rajulan yad'u agamba mpaka sallallahu alayhi wa sallam yawulira omusajja ng'asaba agamba Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd yawulira omusajja agamba ayi Allah mazima nze nkusaba kubanga gwayina okusuutibwa la ilaha illa anta Allah gwayina amatendo gonna amajjuvu teriyo Allah yenna okujjako gwe almannan badi'u samawati wal ardi Allah gwatandikawo eggulu n'ensi ya dhal jalali wal ikram gwe Allah omugulumivu era ow'ekitiibwa ya hayyu ya qayyum ay Allah gwe omulamu eyeeyimirizaawo فقال صلى الله عليه وسلم مبقى شافا قامبا لقد سأل الله باسمه الأعظم يا قام أنتينو مبقى صلى الله عليه وسلم قام أنتينو مسجو يا سبي الله نقايا يامي سيرني الله سبحانه وتعالى إليامان إليوشكي شاوا قولوا حديث رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني في المصدر الصادق يتوالى بوالي هذا بيتيوا bwatyo mbako sallama yagamba nti omusajja yeyambisiza ega mu kumanya ga Allah erinnya eriyo waggulu ennyo manya ki almannan manya ki dhil jalali wal ikram au dhil jalali wal ikram manya ki ya hayyu ya qayyum naye nga tannasaba kikyayagala kati alfatiha eno lwaki byonna tubireese alfatiha eno amakubo gonna yagatuwa okusooka okusuuta Allah wathanau alayhi n'okubeera nga Allah omwawula watamjidihi au watamjidihi watawassulu ilayhi bi'ubudiyatihi wa tawhidihi
okutuuka eri Allah mu kubeera ng'omusinza osinza Allah n'okumwawula bulungi. Thumma jaa sualu ahamma almatalib, oluvannyuma okusaba kwo kuwulira ng'oyagala nabwe kutyo ne kubeera nga kujja okw'amaanyi. Tugamba tutya? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yaumiddin. Ezo ensonga ssatu ziwulirize. Bw'omala okuzoogera oya bulungi oga bisimillahi rrahmani rrahim n'ogissa wali n'ogamba alhamdulillahi rabbil alamin n'oteeka wali omaze okumusuuta Allah arrahmani rrahim ne weeyambisa agamu ku mannya ge Allah ag'ekitiibwa maliki yaumiddin ne weeyambisa ebimu ku bitonde bye Allah subhanahu wa ta'ala eby'ebitiibwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Laba Allah bw'otandise okubeera ng'omwawula subhanallah Allah omwawudde thumma jaa sualu ahammi almatalib, oluvannyuma ne wajja okusaba kwebyo byoyagala n'otandika okumugamba ihdina, ay Allah nkusaba, ihdina, ay Allah nkusaba otulungamye. Allah subhanallah ihdina bulungi fi'lu amri, yani badenga fi'lu amri nenga fi'lu talabu kusaba busabi. Waba ogamba ihdina oba olagira n'omugamba kulya nywa kola bwoti eyo bakuba kolagira ne ihdina fi'lu talab, ay Allah nkusaba obeere ng'onnungamya. Al-Fatiha etulaze nti omwanadamu sooka suuta weebaze kolaki laga obukulu bw'oli gw'ogenda okusaba oluvannyuma obeere ng'omutegeeza by'oyagala. Nabwe kituufu nti Al-Fatiha bwe yajja n'ebeera ng'etuuka ku kiseera nga tutuuka ku kkubo ery'okusaba byetwagalire Allah subhanahu wa ta'ala. Ezo nno zembeera ng'omwanadamu omusabi bw'aba azeekutteko ayagala tayagala byasaba Allah mu butuufu bw'okumusaba ajja kubeera nga abifuna. Baganda bange tumaliriza, Mbaka sallallahu alaihi wasallam ayina edduwa gye yakozesanga ng'agenda oba ng'ayimiriddeko ekiro. Eri mu kitabo kyaffe ekya mukadde waffe Imaamu al-Bukhari era nga hadithi ya Ibn Abbas. Tulaba engeri Omubaka sallallahu alaihi wasallama gy'agobereramu al-Fatiha naye yennyini n'akolamu ebikolwa ebyo. Tekitegeeza nti buli bwe tugenda okusaba edduwa tulina kusoma birimu al-Fatiha. La, ekikulu buli bw'osaba edduwa sooka osuute Allah, toveyo n'omugamba ay Allah nkusaba ompe emmotoka, ay Allah nkusaba ompe obugagga, ay Allah nkusaba direct. Nedda, yagamba atyo Omubaka sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamd, ay Allah gwayina amatendo gonna, anta nuru samawati wal ardi wa man fihin, ay Allah gwalina ekitangaala ekiri mu nsi muno eky'omu nsi muno ne mu ggulu n'ebyo ebirimu subhanallah walakal hamd, ay Allah gwalina amatendo gonna, anta qayyumu samawati wal ardi wa man fihin, ay Allah gwayimirizaawo ebyo ebiri mu maggulu omusanvu mu nsi ne mu ggulu. Allah walakal hamd, ay Allah gwalina ki? Gwalina okutenderezebwa, gwalina amatendo gonna. Anta alhaqu, Allah oli w'amazima, wa wa'duka haqu, endagaano y'amazima, wa liqa'uka haqu, n'okusinkana kw'amazima, wal jannatu haqu, n'ejjana y'amazima, wan naaru haqu, n'omuliro gw'amazima, wan nabiyyuna haqu, ne bannabbi baddala gye bali, wassaa'atu haqu, tukakasa nti nno ne kiyama kijja kutuukawo, wa muhammadu haqu, nange Muhammad ddala navawo ndi w'amazima. Allahumma laka aslamtu, ay Allah ensonga zange zonna nziwadde gy'oli, ensonga zange zonna nziwadde gy'oli subhanallah. Wa bika amantu, ay Allah gwe gwe nzikiriza, wa alayka tawakkaltu, ay Allah gwe gwe neesigamidde, wa ilayka anabtu, wa bika khasamtu, wa ilayka hakamtu. Ensonga zo zonna n'ozikwasa Allah. Bw'omaliriza ebyo n'okusuuta Allah n'okumulaga nti nno ggwe oli muddu,
ho utandika okumugamba faghfir li ay Allah nsaba nsonyiwe ma qaddamtu binakulembeza wama akhartu nebyendisembyayo wawe nebyennasembezaayo wama asrartu ay Allah nsonyiwe ebyo byonna binakweka wama a'lantu ay Allah nsonyiwe ebyo byonna binakola ki byennateeka mu lujjudde ne babiraba anta ilahi ay Allah gwe katonda wange la ilaha illa anta teriyo Allah atali gwe bwatyo mbaka sallallahu alayhi wasallam alifatiha nga bwe yajja bwe yamuyigiriza naye bwe yali asaba bwe kibeera nga ombaka khairi khalkihi asinga ebitonde byonna bwe yakola naffe tuteekeddwa okuba nga bw'oba ogenda kusaba Allah n'ofuna kuuzu oba bw'oba ogenda kusaba Allah n'otandika n'omutenda n'omuwabula n'omusuuta n'okola bwoti n'oyogera ku mannya ge n'olaga obukakamu bwo n'olaga obwetwaze bwo n'olaga obuddu bwo mumala n'otandika n'ogamba nti ayi Allah nkusaba ompe kino bwatyo bwe yakola sallallahu alayhi wasallam bwetyo bwe tujja okuba nga tukomawo inshallah tujja kutandikira biidhnihi rrahman ogwo omulyango epaati nayo ewedde engeri gye tusabamu edduwa zaffe nezaanukulwa nga tweyambisa suratu al-fatiha اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير